atenderezebwa gurumiswe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusinikira ekitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe byenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe byenjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Salongo Yezu amanyikiddwa nga Sananda mu linnya lye ery'omwoyo oba gwe tuyita erinnya lye ery'entandikwa ery'omwoyo ne munne gwe tuyita soulmate Nanda mu nsi eya bulijjo eyamanyikibwa nga Maria Magdalena era nga ye mukyala we omutukuvu nga naawe w'oyina mukyala wo omutukuvu oyo gozze otambula naye era atudde mu ndaayo eryali emabegawo buli kadde. Abagalwa ebbaluwa egenda bweti chapter ya 6 title egamba enteekateeka y'amakyusa. Abagalwa bangi ku mmwe mwebuuza enteekateeka ey'amakyusa enaabeerawo kati? Enaabeerawo kati? Abagalwa enteekateeka eno ebaddewo okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka. Ebiseera ebisinga yalabirwanga ey'okuzanyiikiriza mu engeri weyawangibwamu nga newankubadde waliwo sseŋŋendo nnyingi okwetoloola mu butonzi ezisobodde okubeera nga ziyimusibwa era abamu ku bantu abazibeerako abo abaayimusibwa mu budde obw'emabega abaayisibwa mu budde obw'emabega babadde tebakikolera wamu. Mu budde obw'emabega babadde tebakikolera wamu okubeera nga bayimusibwa wamu n'esseŋŋendo yaabwe n'abo ababeera bagituddemu nga bakolaganira wamu. Enkola ezibadde zisinga okukolebwa kwe kubeera nga bajjako bonna ababadde ku sseŋŋendo okumala akabanga. Enkola ezibadde zikolebwa abo bonna abatuuze ku sseŋŋendo babadde baggyibwako ne babatwala mu kifo ekimu ne babeerawo okumala ne babeera mu kifo ebimu okumala akabanga okubeera nga bayita mu bigezo byabwe nga n'esseŋŋendo nayo weeyimusa amayengo gaayo esobole okubeera nga erinnya ku mitendera egya waggulu. Era wekibadde nga kikolebwa era nga kino kye kibadde kikolebwa amakyusibwa ga sseŋŋendo eyo ne gasobola okubeera nga gadda ku mitendera egya waggulu. Abagalwa bangi ku sseŋŋendo bazze bakola enkola eno era nga bazze bakola enkola eno era nga abamu batudde ku myaliriro egyo gye mutalaba. Abalala emyoyo egy'obwannamunigina gyatwala omulimu gwagyo ogw'ekweyimusa ku mitendera egy'ensi eza waggulu. Eyo kati gye giri era ng'abaana b'abantu babeera tebasobola kubeera nga babalaba n'amaaso gaabwe. Abagalwa muyina olugero olwabagambibwa ku kufa kwange n'okuzuukira.
abagalwa kuno kwali kuyimusibwa kwange okuva ku sseŋŋendo Natimba nsobole okubeera nga nninnya ku mutendera ogw'ensi eya waggulu. Ekiruubirirwa ky'ekikolwa ekyo kyali kubalaga nti kisoboka eri buli kinnoomu okusobola okubeera ng'afuna obulamu obutaggwaawo ng'ali mu nnyama. Eyo ennyama ekyombo kye wajja n'okkamu n'ojja ku mwaliiro gw'ensi eya wansi. Kyekyali kiraga abagalwa. W'obeera ng'osazeewo osobola okubeera nga ozaalibwa n'okufa. W'obeera ng'oyagadde okusigala mu by'emabega. Naye w'okkiriza n'otegeera nti ofuna era olina obusobozi obulamu obutaggwaawo, osobola okuyimusa omubiri gwo nga toyise mu kufa. Abagalwa, kyannaku nti bino by'ebintu byebimu ebitaabagambibwa abo abawandiika ekitabo kyammwe. Era nga njagala nkozese akakisa kano okusobola okubeera nga mbannyonnyola. Abagalwa, sajja ku sseŋŋendo Natimba omwagalwa waffe maama waffe Natimba okusobola okubeera nga nfiiririra ebibi by'omuntu yenna. Nkiddamu, sajja eri omwagalwa waffe sseŋŋendo maama Natimba kufiirira bibi bya muntu yenna. Abaagalwa, bino byewussa ebyabagambibwa. Byabwebuusa kubanga buli omu ayina obuvunaanyizibwa obwetengeredde ku lw'ebikolwa bye n'enzikiriza ye. Najja wano kusomesa kwagala kyekyokka. Nali njagala kubeera endabirwamu ey'okwagala kwange okw'omutonzi, nsobole okubeera nga nkulaga eri abalala, nabo basobole okubeera nga bayita mu bigere bye bimu, basobole okubeera nga bafuna enzikiriza mu nda yaabwe, basobole okubeera nga bali bumu wamu n'ekikula ky'omuzimu gwabwe ogubatoddemu, ogwo ogubeera kalabaalaba eri obulamu bwammwe n'okubayamba mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, nalaba obukambwe n'omululu ogwali ku sseŋŋendo eno, era nayaayaana okufuna ekkubo erinaalungamya abantu basobole okubeera nga bava mu mbonaabona eva mu mululu n'obukambwe obwali ku sseŋŋendo eno. Kyannaku saasobola kubeera nga ntuukiriza ekyo, kubanga waaliwo baganda baffe bamuntu musota abamanyikiddwa nga the Declarian Race baabuzaabuza ensomesa yange, era ne bakuŋŋaanya kye bayita ekitabo ekya Bayibuli. Mu ngeri gye baakikola mu ngeri ne bakyusa n'entafuta yange gye nasomesa. Abaagalwa, abayigirizwa bange nabo baakola kyonna ekisoboka okulaba nga bawandiika ebyo byonna bye baali bayigiriziddwa. Naye ebyowandiikibwa byabwe byonna byatuulibwako ku nfeete.
eri abo bonna abaali balina ebiruubirirwa byabwe okusobola okubeera nga basaasaanya embeera ey'okuyawula mu bantu mu kifo ky'okubeera nga baleetawo obumu n'okutegeera nti ffenna tuli bumu era tutambulira mu maanyi ag'egganda. Sajja wano okusobola kubeera nga nteekawo ddiini yonna ey'Obukristaayo. Nedda. Era ŋŋanze Sananda gwe muyita Yesu. Sandikkiriza era sikkiriza nsomesa yonna eyo ey'okulumba omulala. Ekiruubirirwa kyange kye kutondawo omubiri ogukolera awamu. Muno temwalimu kintu kyonna kiriŋŋanga ddiini oba mbeera yonna eya institutions. Nedda. Ekiruubirirwa kyange kyali kugaziya ntegeera yammwe nga temufudde ku nzikiriza yonna ey'omuntu gy'aba ayina. Naye kyannaku nga sinnaba kubeera nga nva ku ttaka erya maama Natimba, kwe kuvaayo omusajja omu oyo yeeyita Pawulo. Ye ne yeekaatekako n'atandika okubeera nga akozesa amaanyi ag'okulwanyisa n'okusannyalaza ekikweto kyange eky'okubeera nga okwagala kusomesebwa. Ye kennyini ne yeeyita omuyigiriza wange eri abatali Bayudaaya oba omuyigiriza w'Abagalatiya. Mu ngeri eno yatandika okuteekawo ensigo ey'okwawukana wakati w'abagoberezi bange, era ng'ekintu ekyo kikyeyongera paka olunaku olwaleero. Pawulo oba amanyikiddwa nga Sawulo, engeri nga we muzze mmumanyi, teyali tamanyi era yali talina ntegeera na kumanya ebuziba eri biruubirirwa byange okusobola okubeera nga nzizaawo eggwanga erikwataganira wamu. Nga newankubadde muyina amawanga ag'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo, naye ye yatandika okubeera ng'akola okusomesa crusades ez'enjawulo. N'atandika okubeera ng'akyusakyusa ebigambo byange. Yatandika okubeera ng'akozesa endaba ye enfunda ey'ensi n'atafutamu ebigambo byange. Omwagalwa yali musajja mukambwe ennyo, era ng'ekiruubirirwa kye kyali kubeera ng'asaanyaawo abagoberezi bange. Kituufu yayina ekirooto oba okuyolesebwa kwe yafuna. We namubuuliza lwaki yali mumalirivu okusobola okubeera nga asaanyaawo abagoberezi lwange, tewaliiwo kyanjawulo kyaliwo ku ekyo kye yafuna, okubeera ng'awuliriza okwemulugunywa kwange
kubanga bangi bawulidde eddoboozi lyange era nga balemedde ku mulama okusinga ye nga we yakikola. Nga newankubadde kino kyamuleetera okubeera nga alekera crusades ez'okutta baganda bange bonna, naye yasikibwa amaanyi ag'akavuyo era agamwambala agataakomaawo. Abagalwa, nsaba munkwate bulungi nti siyagala era si songa lunwe eri Pawulo ku lw'eyo bye yakola n'ensomesa ye ey'okusaanyaawo gye yakola. Mu kaseera ako yali wansi w'ekikolimo eky'amaanyi ag'ekizikiza. Waliwo emyoyo egy'abantu musota reptilian egyali gimwambala era nga gye gyali gimuteekamu ensomesa eyo gye yali asomesanga. Naye abaagalwa, nsaba mbategeeze nti yasonyiibwa ddwa, yasonyiibwa era yakomawo eri ekitangaala n'okwagala, eri ab'eŋŋanda ze ab'ekitangaala n'okwagala, era ng'agenda kubeera nga azannya omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuyimusibwa kw'abaana b'abantu. Mu butuufu kati ye komanda omu ku byombo bwa Guuga ebiriwo wano okusobola okubeera nga biyamba okuwonya eri abo bonna abali mu nteekateeka yaabwe ey'amakyusa, naddala ku jjengo erinaasooka, eri abo bonna abasobodde okubeera nga muyimusa amayengo gammwe ne gabeera wakati w'ensi ey'okuna n'ey'okutaano. Abagalwa, bangi ku mmwe babasiigidde akazigo eri ebigenda okubeera nga biddawo ebimanyikiddwa nga the event, era ne babasiigira akazigo nti kino kirina kubeerawo eri mmwe kubanga muli wano muli ku Sseŋŋeno na Ttimba. Mu ngeri eno kibaleetedde okutya era ne kibaleetera ebirowoozo n'ebifaananyi ebya entalo sematalo okutankuuka mu mbeera ey'obudde n'ebikolwa ebyo ebisaanyaawo obulamu oba events ezisaanyaawo obulamu. Abaagalwa, kano kabadde kakootyo ak'okukola kampeyini ey'okutya nga esaasaanyizibwa abo ab'ekizikiza ng'ebajja ku mulamwa basobole okubeera nga bassa amayengo gammwe, muleme kubeera nga muyimusibwa mu mayengo ag'emitendera egya waggulu, muleme kufuna mayengo gamala musobole okubeera nga muyimusibwa mu kitangaala, era muleme kufuna kakisa kubeera nga mutuuka ku kirabo ekyo kye muzze mukolerera. Mulaba abaagalwa, bamuntu musota the Traian race be babadde bafuga media yammwe era ne institutions zonna ku sseŋŋendo yammwe be babadde bazifuga, era nga tebayina busobozi kusobola kubeera nga bayimusibwa mu mitendera egya waggulu okuggyako omutendera ogusooka ogw'ensi ey'okuna we bakoma. Mu ngeri eno abaagalwa, bo kennyini
beetondera obutaffaali obuliko ekkomo tebaasobola kubeera nga bafuna obusobozi obw'okufuna okwagala okw'omwoyo ogw'okwagala okw'obwannaggwano. Mu ngeri eno baayisaamu amaaso ekitangaala. Era ng'okuyaayaana kwabwe kwokka kwali kufuga abaana b'abantu. Era kino baakikola nga bakozesa enkola ez'okusiga okutya. Abaagalwa, kwagala manya kutya yakontana ne kwagala. Kino kitegeeza nti w'oba otambulira mu kutya tosobola kuyimusibwa kubeera nga weegatta wamu n'emyoyo egitudde mu ggulu. Kyali kyangu abaagalwa, naye ate kibakoledde. Era yeeno engeri gye mulina okubeera nga mukolamu musobole okubeera nga mwefuula ab'eddembe. Abaagalwa, bamuntu musota n'ebitonde ebirala ebitudde mu kizikiza, the Reptilian and other dark entities, abaagalwa kati baava ku sseŋŋendo eno. Okuva mu mwezi ogwa Agosto 2013 era waaliwo okujaganya kunene nnyo kubanga baaweebwa akakisa okusobola okubeera nga badda mu kitangaala oba okubeera nga emyoyo gyabwe gisaanyizibwawo. Abaagalwa, bangi ku bo baasobola okubeera nga banunurizibwa. Era mu bungi bwabwe baali bayagala kubeera nga bakunikiriza mu kakadde. Baasalawo okubeera nga bajja ku sseŋŋendo, baasalawo okubeera nga badda nga tebakakiddwa, nga badda eri maama taata Katonda n'eri abakama abalala ne babaaniriza ewaka. Naliwo abaagalwa, nalaba buli kintu kyonna ekyali kigenda mu maaso, era ekyo kye kyaleeta entandikwa empya ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa, kano ke kaseera akaateekawo embeera empya enaabayamba okusobola okubeera nga muyimusibwa, mufune eddembe n'obwetengeredde obwannamunigi nammwe nga emyoyo. Bangi ku mmwe mwayambalwanga emyoyo egyo era ne mutandika okubeera nga mukola ebikolwa eby'ekizikiza ng'emyoyo gino gye gyali gibambalanga ne gikozesa emibiri gyammwe. Gyasobolanga okubeera nga giva mu kuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala mu ngeri ey'omwoyo, okuva mu muntu omu okudda mu muntu mulala. Mu ngeri eno ne gireeta obulumi, endwadde na buli kintu kyonna ekitudde mu birowoozo ebyo eby'okwenafuya n'ey'obukoowu eri abo bonna be baalinga batuddengamu. Abaagalwa, baali bakoze tekinologiya okusobola okubeera nga bakulaakulanya enkola zaabwe n'okubeera nga babonyaabonya abo bonna be beetaaga okubeera nga babonyaabonya. Abaagalwa, be baali abasaanyaawo b'abaana b'abantu. Omukulembeze w'abantu musota amanyikiddwa nga Liganad, mukadde kano asobodde okubeera nga atwala obuvunaanyizibwa okukulembera abantu be eri ekitangaala, era nga bagenda kuzannya omuzannyo gw'amaanyi
mu kubeera nga bazza obujja n'okkomyawo ekitangaala ekyo ekyali kivudde ku sseŋŋendo eno n'ekyali kivudde mu bagoberezi be okumala enkumi n'enkumi gy'emyaka. Era abo abaalinga bamugoberera be muyitanga sitaani oba omubi, the devil. Abaagalwa, basobola okubeera nga basendebwasendebwa ne bakkiririza mu Lucifer, Abaganda gwe mumanyi nga Salongo bamweyana, nti ye yali omulwanyi namige ow'ekizikiza, era ye yali nga gwe twandiyise nga hero eri bo, kyokka nga yali musomesa waabwe kye baali tebamanyi. Naye we yakkiriza mu ngeri ey'obwerufu n'akomawo eri maama taata Katonda, era n'ayanirizibwa mu mbeera ey'okumuwa ekitiibwa n'ekitangaala, kwe kwali entandika y'enkomerero yaabwe. Mukadde akatali k'amaanyi, akadde akatali kawala, omwezi nga gumu, obwakabaka bwabwe obw'entiisa bwatandika okubeera nga butuuka ku nkomekkerezo yaabwe, kubanga omukulembeze waabwe yali aggiddwa ku sseŋŋendo. Omuzira bwabwe oyo eyali amanyikiddwa nga omukulembeze waabwe eri be baali bayita balabe baabwe, yayanirizibwa era n'akomawo nga omwana omusaasaanyi eyali abuze okumala obwesedde bw'emyaka. Abaagalwa, kino kye kireeta enkomekkerero y'ensi enkadde, okubeera nga muteekawo ensi empya. Era kino kitandise okubeera nga kiwulikika eri sseŋŋendo eno, naye nga kigenda kubeera nga kyanjulizibwa mpola mpola, ng'abaana b'abantu bwe beeyongera okubeera nga bazuukuka, basobole okubeera nga bategeera nti tebakyali wansi w'obuddu obwo obw'okuyisibwamu amaaso obutenkanika. Abaagalwa, waliwo abatonotono abakyali wano, katugambe nga Syrian dictator, atali ono naye oli omulala yali wa kizikiza, so no aliko, simanyi Assad ndowooza. Yakkirizibwa asigale nga ekyokulabirako era ekigezo ku lw'obukambwe bwe yayina, ku lw'ebyo byonna bye yali akoze eri abaana b'abantu, okusobola okubeera nga abazza mu nkola ez'aba muntu musota, n'okubeera nga bakola ebikolwa byabwe eby'ekizikiza. Abaagalwa, bino bijja kubeera nga bitereezebwa wanaategeera nti takyayina buwagizi, kubanga buli omu asobodde okubeera nga awaayo omwoyo gwe oba omuzimu gwe okusobola okubeera nga afuna
okusobola okubeera nga afuna nga alinnya ku nfeete eri abo bonna abali obubi n'okulinnya ku nfeete ku balala bonna ku lw'obuyinza n'obufuzi bwe. Abagalwa tewakyaliwo maanyi gonna gakyasobola kubeera nga gamukuuma. Ebintu bino bya mabega naye ngezaako okulaba nga mbikola ki kubanga already byasobola okubeera nga bisaanyizibwawo. Abagalwa ekyo kye kyateekawo okusaanyizibwawo kw'enkola oba enkola Tower of Darkness, enzimbe ez'ekizikiza ezaali ziteereddwa ku sseŋŋendo eno. Era kino kye kiraga enkomekero y'ensi enkadde n'entandikwa y'ensi empya. Kino we kinaabeerawo kye kigenda okubeera nga kireeta buli kinnoomu okubeera ng'azina amazina ku street ku lw'essanyu. Ensonga lwaki muyina ebyo mwali mwawulira ebyo ebimanyikiddwa nga the Herb Spring. Enkola eyajja okusobola okubeera nga ebalaga enkomekerezo y'ekizikiza ekyokutuula ku nfeete eri abaana b'abantu n'ekyokubafugira mu buddu. Abagalwa amaanyi ga Katonda tegasobola kubeera nga gayimirizibwa, era tewali wasobola kubeera nga ayimiriza na kuziyiza kitangaala. Kigenda kukolebwa era nga sseŋŋendo na ttimba agenda kufuulibwa eggulu. Abagalwa, eggulu bye mulaba kye kifo ekituddemu okwagala okutaliiko kkomo. Abaagalwa, tewaliyo kubonerezebwa, tewaliyo kulamula, tewaliyo mbeera yonna ya nnaku. Kyekyo ekiri mu ggulu kye kiri okufuga okwa demokurasiya okutudde mu sseemyaliriro multidimension places. Ekyo ekitudde mu bwesedde bw'ebiro n'ebbanga. Ng'oli mu ggulu omwagalwa oba ekye tuyita eggulu ekitondebwa ku sseŋŋendo yonna, tobeera na kkomo lyonna ku busobozi bwo ng'omwoyo okusobola okubeera nga weeyubula, okusobola okubeera nga oyiga n'okusobola okubeera nga otinta ng'omwoyo. Abagalwa, buli butonzi bwonna bujagulirizibwa era buli mwoyo gwonna ogutudde mu bwannamunigina guweebwa ekitiibwa. Obuyambi bwonna buweebwa okuva mu kwagala n'ekitangaala okuva eri maama taata Katonda abatonzi abasukkulumu n'abakama abo abaayimusibwa, abo abali mu ggye ery'ekitangaala. Nga muli mu kifo kino kye mulimu ekimanyikiddwa nga the Milky Way Galaxy, kituddemu ekibiina ekimanyikiddwa nga Nibaron, nga ge maka gammwe agatuddemu sseŋŋendo eno na ttimba. Era nga wano mu kibiina kye mulimu kirabirirwa maama taata Katonda, nga kye kitonde ekisukkulumu ekitudde mu kwagala obusukkulumu ekyatonda byonna era ekitudde mu byonna mu butonzi. Abaagalwa, muzze musomesebwa ku bufuzi obwa Trinita
era nti nga bwe buvunaanyizibwa bwammwe bwe mwajja okusobola okubeera nga muleeta kuseŋŋenda eno okuleeta kuseŋŋenda eno ne kuseŋŋendo endala ne mu butonzi bwonna. Ffe abatonzi abasukkulumu, omutonzi w'abatonzi bonna, maama taata Katonda yateekawo enkola ez'enjawulo, era nze amanyikiddwa nga Yesu Sananda, oyo gwe mumanyi bulungi, eyakkira mu nnyama n'ennyambala erinnya erya Yoswa mutabani wa Yozefu. Buli omu ayina omulimu gwe ogumuweebwa. Maama Katonda mu biro eby'emabega abadde amanyikiddwa nga Sekhmet, Isis, Empress, era nga ye mpologoma gye mbadde mugambanga oba gye eyabagambibwanga. Taata Katonda yoyo abadde amanyikiddwa nga Eliokon, Yahwe, Allah, Shiva, n'erinnya erimanyikiddwa kati lye mukozesa erya Zula. Omutonzi omusukkulumu gwe mukono ogutalabika oguli emabega w'obutonzi bwonna, era nga y'ensibuko y'ebintu byonna mu butonzi, era ng'atambulira mu bumu. Tumuwa ekitiibwa era nga tumwagala okusinga byonna. Abaagalwa, tewaliwo kifo ky'osobola kugamba nti nno omutonzi omusukkulumu ali bw'ati oba musajja oba mukazi oba ki. Tumuwa buwi kitiibwa era ne tusiima ebyo byonna bye tuba tutonze, by'abeera atutondeddemu, kubanga ye kwagala era nga y'ensibuko y'ekitangaala kyonna. Mu butonzi bwonna abaagalwa, obutuddemu ssebabiina ez'enjawulo ezikola emmunyeenye ez'enjawulo, ezikola sseŋŋenda ez'enjawulo, ezo ze mulaba ne ze mutalaba n'amaaso gammwe. Waliyo abantu abatudde mu sseŋŋenda ezo zonna era nga batudde maanyi agataggwaawo, era gano ge maanyi agabongebwa era agateekebwateekebwa era agakozesebwa mu kutonda kw'obutonzi obulala bwonna, agakozesebwa omutonzi Katonda oyo atonda ebitonde byonna, emyoyo gyonna, esseŋŋendo n'emmunyeenye. Abaagalwa, okubeera Mukama mu butonzi kimanyikiddwa era kisomesa bo, era nga ly'eddaala erisukkulumu mu kuyimusibwa, bwe busobozi obw'okutonda, era bwe busobozi obw'okuwanirira obutukuvu n'obuvunaanyizibwa obutuukirivu obwo obukutwala ku mitendera emitukuvu egya waggulu wa waggulu mu butonzi, era nga be bakikola. Abaagalwa,
banji abakizikiza abagezezzaako okulaba nga bakozesa amaanyi ag'obutonzi. Naye kufuubaanirwa kwabwe kubadde kwa ngeri ekwasa ennaku era etuddemu enkola ez'ekizikiza. Mu kufuubaanirwa kwabwe ku Sseŋŋendo Nattimba kwe kukola ebitonde ebimanyikiddwa nga clones oba abo ababeera abayiriziddwa mu labs naye nga bafaanana ng'abantu. Ne bakola ebimera ebyo ebijingirire era ne bazannyira ne ku butaffaali obutukuvu. Abaagalwa, kino tekigenda kweyongera kukolebwa, kubanga abaasiga ensigo ezo basobodde okubeera nga baggyibwawo wano. Abaagalwa, okuteekebwa kwa obutwa eri Sseŋŋendo Nattimba n'okukozesa enkola ezireeta okusaanyizibwawo kw'obwamusoke eri ye, abaagalwa, tekigenda kubeera nga kikkirizibwa, kubanga ebikolwa ebyo si bya butuukirivu mu butonzi eri omubiri gw'omutukuvu. Abaagalwa, wabaddewo tekinologiya oyo abadde akozesebwa naye ng'ekiruubira kyayo oba kya tekinologiya eyo kyali kyakusaanyaawo. Abaagalwa, tekinologiya oyo agenda kubeera nga takkirizibwa eri abo bonna abayina obuyinza era bamukozesa n'okukola ensimbi. Byonna bigenda kubeera nga binafuyizibwa. Okuggyibwawo kw'abantu musota buno kigenda kubeera nga kiyamba okuggyawo kwa enkola ezo eza tekinologiya ezibadde zitinse wano. Mu ngeri eno mugenda kubeera nga mulaba enjiya ey'enjawulo eyo gye mutabadde nayo, musobole okubeera nga mwesolosa eri n'okufuna okutegeera n'okumanya okutaliiko kkomo eri baganda bammwe bonna abatudde mu mmunyeenye, basobole okubeera nga bagabana wamu nammwe n'amagezi gaabwe mu bifo byonna eby'obulamu bwammwe. Abaagalwa, tewagenda kubeerawo mayengo gokka majja mu nsi yammwe, majja gokka si ge gagenda okubeerawo, naye n'ebyentambula nabyo bigenda kubeera nga bibeerawo. Ebizibu byonna ku by'obulimi, ku by'amazzi na buli kintu kyonna ekireeta obulamu bwammwe okubeera nga butambulira mu bulamu obweyagaza bigenda kubeera nga bireetebwa, kubanga kino ekitangaala ekijja nga kikolagana wamu nammwe kigenda kubeera nga kibateekamu empulira empya. Era abo bonna abayina obumanyirivu bajja kubeera nga bafuna obuyiiya obw'ekika ekya waggulu, basobole okubeera nga bayiiya ebyo ebyetaagisibwa ku lw'obulungi bwammwe obusukkulumu nga mwenna. Obuyambi bugenda kubeera nga buweebwa naye tebugenda kubeera nga bukakibwa, kubanga eno si y'enkola ey'eddembe n'okwagala eri abo abatudde mu kakiiko ak'ekitangaala akamanyikiddwa nga the Galactic Federation of Light. Abaagalwa, nga kino we kigereesebwa mu Lungereza, naye mu butuufu si y'empulira etudde mu kakiiko ako. Empulira etuddemu y'eddembe n'okukolagana. Abaagalwa, ekibiina kino kituddemu abakulembeze ba Sseŋŋendo
okwetooloola obutonzi bonna era nga baalayira okusobola okubeera nga bakola wamu bakolagana wamu n'omutonzi omusukkulumu maama taata Katonda era ng'ebikolwa byabwe bitudde mu kwagala n'ekitangaala ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu era nga omukulembeze omusukkulumu ku byombo bino eby'omu bbanga ebyo ebifugibwa akakiiko kano aka Galactic Federation akali mu butonzi oba mu bwakiwanuka bwe mulimu kakulibwa omuduumizi amanyikiddwa nga Lubowa mu lunyaanyimbe gwe mumanyi nga Commander Ashta. Abagalwa Salongo Lubowa abadde wano okumala ebbanga ddene ku Sseŋŋendo Nattimba ne weeyebongera era nga bangi bamumwandiddwako bamumandwa era nga azze abawa okuluŋŋamizibwa n'obukuumi obw'enjawulo era nga yazze agattaganya ebyombo eby'enjawulo mu butonzi bisobole okubeera nga bijja wano bye bayambeko. Ekyombo kye bwaguuga ekimanyikiddwa nga the New Jerusalem omujja ge gabadde amaka gange okuva we nnava mu nnyama nga Yesu era nga tuli wamu tubadde bakalabaalaba eri okuyimusibwa kwa Sseŋŋendo eno Nattimba. Abagalwa Salongo Lubowa yabadde mu mitambo era yali mu mitambo gy'okukuuma Sseŋŋendo eno okuva eri abalumbaganye bonna wabweru musobole okubeera nga muyita naye asobole okubeera ng'ayita mu makyusibwa gwe nga Nattimba. Abagalwa kituufu wakyaliwo olumbaganyi bw'amayengo ag'emitendera gya wansi agataleeta enkola ez'entalo oba ez'amagye zisobole okubeera nga gibataataaganya mu musinde guno ogw'okuyimusibwa kwa Sseŋŋendo okudda ku mitendera egya waggulu. Naye tubasaba mutegeere nti si baabulabe nnyo nga we mukirowooza. Akakiiko kano aka Sseŋŋendo ezigattaganya bonna ekitangaala aka Sseŋŋendo ezigattaganya Sseŋŋendo zonna ez'ekitangaala ebiseera ebisinga bakola kyonna ekisoboka okubeera nga bayogerezaganya nabo mu ngeri ey'eddembe okusobola okubeera nga baggyawo obukuubagiro era mu ngeri eno ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bateesaganya nabo baleme kubeera nga wabeerawo bukuubagiro bwonna. Kino kiwa ab'ekizikiza endowooza nti tubatya okubeera nga tulwana nabo. Endowooza enfu. Naye ffe nga ffe ab'ekitangaala tuyagala kubeera nga tetuyagala kubeera nga tukozesa lyanyi. Si kye kiruubirirwa kyaffe. Akakiiko akagattaganya Sseŋŋendo zonna ez'ekitangaala kakoze kyonna ekisoboka mu ngeri yonna esoboka. Sseŋŋendo weekoowoola obuyambi bwabwe okusobola okubeera nga baggyawo ab'ekizikiza ababeera basobola okubeera nga baggyawo. Mu ngeri eno abaagalwa tubasaba mutegeere nti mukuumibwa era mumanye nti nno eggye egganda ery'ekitangaala oba emyoyo egy'ekitangaala egy'awamu giri kalabaalaba eri ensi yammwe.
eri abo bonna abaweereddwa olukusa kitaffe taata Katonda omutonzi omusukkulumu okusobola okubeera nga bakola omulimu gwabwe okuyambako maama Natimba n'abaana be abantu abamutuddemu basobole okubeera nga bayimusibwa. Abaagalwa bajja kuyamba ne bajja kuyamba mu kuyamba okwo okutayingirira kweyubula kwammwe. Njagala kubeera nga nkatiriza enkola eno musobole okubeera nga mutegeera kiki ekisobola okubeera nga kikolebwa eri mmwe. Abaagalwa, ekisooka mu byonna nga mmwe mu bwannamunigina n'egganda eryawa muyina okubeera nga muyina kye mukozeewo, kubanga tewaliiwo kitonde kyonna oba mwoyo gwonna gugenda kuyimusibwa ogutakoze na kumaliriza byakuyiga byakwo lessons zaagwo. Tewali. Kino kiba kitegeeza omwagala nti weetaaga okubeera nga oyiga osobole okubeera nga owona, osobole okubeera nga wejjamu amayengo gonna gozze okuŋŋaanya emabega agatatuukiridde agatuddemu enge effutwa okutya, ago agazze gatuula ku nfeete eri obulamu bwo bwonna obw'emabega. Buli muntu yenna alina okusuula ekitala kye, alina okusuula ekitala kye omwagalwa. Oba bakyagala oba tebakyagala. Mu ngeri eno basobole okubeera nga beefuga nga beefugira ddala okuva ku nnamuziga y'emitima gyabwe. Amayengo gonna ag'ekizikiza gajja kubeera nga gaggyibwa wano. Ebikolwa byonna eby'ekizikiza bigenda kubeera nga biggyibwa wano. Kino nkikakasa nti kigenda kubaawo. Mugenda kizuula era mugenda kusanga nga kizibu mu lubereberye. Kubanga kigenda kubeera kijja eri emibiri gyammwe n'entegeera yammwe okubeera mu ddembe. Naye abaagalwa, tuyina obukakafu n'okwesiga eri obusobozi bwammwe obwa bwannaggwano ng'omwoyo gwammwe omutukuvu ogw'obuntu ogubatuddemu. Tuli wano okubeera nga tubayamba, era okubeerawo kwammwe, kubeerawo kwaffe kweyongera okubeera nga kuleeta amayengo ag'ekitangaala geeyongera okubeera nga gasaasaanira sseŋŋendo yammwe. Rejoice era mujagambize ab'emikwano. Enkomerero yammwe ey'amayengo ag'ewansi nga we yawandiikibwa ku mmunyeenye etuukiridde, y'enkomerero y'ensi. Ensi nga we mubadde mugimanyi, ensi eyo ebadde emanyikiddwa ng'ey'ekizikiza, ensi etuddemu entalo, ensi etuddemu okubonaabona, ensi efugibwa amaanyi ag'ekibi ag'ekizikiza, egenda kubeera nga tekyaliwo. Kwe bayita enkomerero y'ensi, musobole okubeera nga mutandika ensi empya. Mu myaka egyo emitonotono mweyongera okubeera nga mugoberera enkola ey'amakyusibwa n'amayimusibwa ga sseŋŋendo eyo yatandika 2022, 2012 nga kye kiseera ekyatandikisibwawo omugigi omujja ogw'obwamukasa eri obulamu buno obwa sseŋŋendo Natimba, eri abo bonna abaasalawo okubeera nga mubeera mu kadde kano,
abo abajjanga emyoyo okuva mu butonzi obw'enjawulo mu ssebabiina ez'enjawulo ez'obutonzi nga mwe muli n'abatabaazi abatudde mu luse lw'obutonzi, mujja kubeera nga bugabana okujagambiza n'essanyu eryo eribalindiridde. Nange nalondawo okubeera wano nsobole okubeera nga nnyamba mu makyusibwa n'amayimusibwa ga sseŋŋendo eno, nga nzijudde okwagala n'okubeera nga neegomba emyoyo gyonna egyasalawo okusobola okubeera nga giyimirira maanyi gaagyo era nga be baganda bange mu mutima okusobola okubeera wano basobole okubeera nga bateekawo amayimusibwa aga sseŋŋendo eno. Ndi Sananda oyo gwe muzze mumanyi nga Yesu owe Nazaresi, atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.